Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is ukwanda tugenda kulaawo nnyo. Wagategedde. Gwe Munnayuganda ali eyo. Bw'okola ky'oteekeddwa okukola mu 2026 ng'omaze okulonda. Nkuddiramu. Bw'okola ky'oteekeddwa okukola mu 2026 ng'omaze okulonda. Tugenda kubeera ne gavumenti empya eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu byeweetaaga okukola teweetaaga kukwata jambiya. Teweetaaga kukwata kisi kyonna. Weetaaga just singa bakwata mu kaluluko this time round. Weetaaga kukola kintu ekya. Sooka owulirize video. Bana babiri obalaba benkutayedde wano wansi. Ono Madam One People Different Colors. Nono mutabani wa Kagutema. Balina ekintu kye bafaanaganya. Oba balina ebintu bye bafaanaganya. Ekisookera ddala. Bana babiri bombiriri. Bali we bali lwa Museveni. Tewali agwanidde kubeera mu kifo kyalimu olunaku olwaleero ku baana babiri. We bali baliwo lwa Museveni. Kyakubiri. Balina ekintu ekirala kye bafaanaganya nti bo ne babeera bamenya amateeka. Faazirongazi yabateeka mu kifo akyabaagalawo. Tewali kibatuukako. Wabula ate ekintu ekirala kye basinga okufaanaganya. Bafaanaganya ekintu ky'okubeera green. Okubeera ignorant on the geopolitics. Lwaki njogera bwe nti omwaka guno gwe tulimu Donald Trump ng'amaze okuwangula akalulu ka America. Madam One People Different Colors statement gy'asooka okukola yagamba Trump kawangudde ne sanction ezaateekebwako zigenda kunzigibwako. Ono omwami mwamulabye ng'atwitinga twiti ye yiino wano. Eno tito giraba. Ono omwami yagambye musanyufu nnyo nti Trump awangudde lwa nsonga sanctions ezaakubwa ku Uganda zigenda bbagibwako. Nkugambye kye basinga okufaanaganya is that they are completely ignorant on how geopolitics is played. Oba bali completely green on matters of geopolitics. Balaba nnyo bukedde, balaba nnyo ne Nigeria kye kibasombo. Donald Trump ng'amaze okuwangula obukulembeze bwa America nga lumu December omwezi gwe tulimu guno gwennyini. Trump yapostinga bw'ati. Bino bigambo bya Donald Trump entebe agitulako mu January kino kye yayogera. Yali awondinga abantu bonna abali mu kakago ka BRICS. Kana kakago aka BRICS kalimu Brazil, Russia, India, China, South Africa. Akakago ke kamu nabagamba ke mabega wali ne Shamazenga abagamba. Kakolawo banki yaako efaanana World Bank. Omugaso n'omulimu omukulu ogw'akakago kano aka BRICS ke mbagambye gwa kumakinga sure nti bakola kye bayita de-dollarization okendeeza influence ya dollar worldwide. Mu bufunze kampu ziri bbiri. Kampu y'omu Russia, omu China, omuyindi ne Brazil nga kwekwatibwako South Africa. Obudde buno lwaki nkugambye bino bw'okola ky'oteekeddwa okukola tugenda mu gavumenti mpya. Obudde buno mu January mwe tugenda Uganda erimu bano abali green ababiri benkutedde ku screen egenda kwegatta ku mukago guno ogwa BRICS. Kitegeeza tuyina left wing eriko Russia, China, India, Brazil n'obukago obulala obunafu n'obuso obulala obwa Africa. Ku right wing tuyinawo mu America, tuyinawo Omungereza, tuyinawo Omufalansa ne babbingwa abasigadde. Mu bufunze Uganda eri against the superpower. Ate mbigambo bya Donald Trump bino soma wasemba akugamba ensi yonna egenda okwetaba mu mukago gwa BRICS okulwanyisa United States of America ne dollar esiibule egambe nti bye bye. Mu January wa 2025 Donald Trump kaguje agenda kubatula ku ntebe nene. Bano bakapere bamwe abali green ku geopolitics, they completely don't understand how this game plays on an international level. Balowooza nti Trump watuulayo ebyabwe biteredde nga beerabidde nti mu January w'omwaka guno bagenda kuyingira akago ka BRICS akayina mission emu ey'okukuba mu America ne dollar. Katuwulirize ebigambo bino. Munnayuganda ensi zino eziri ku right side nga mwe muli UK, mwe muli America, mwe muli Abafalansa bakubanja ekintu ekya to take actions senga Museveni azanyira mu kaluluko
ate abakugambye nti abojja genda otugumbula abantu bo bakusaba ekintu kimu. Do just one thing. Rise up peacefully. Bakole ekyetaagisa. Atamanyi bano basajja ngeri gye balwanamu senga munansi abalaze interest nti agenda taking a charge y'ensi ye. Bakole ekintu kimu. Bo bakuba wali ammunitions. Bakuba stores za mulabe. Gwe Munnayuganda ng'omaze okuyimuka nga Museveni azanyidde mu kalulu ko 2026. Super power wo gw'oyagala akole tasobola kukola nti lungo yimuse. Bw'omala okuyimuka agenda kukolera ekintu ekya. Kukuba byakutereka bya Museveni watereka ebyokulwanyisa. That's how they play this game. Nti bo baagala nnyo gw'osituke. Kati obudde buno kankulage we kiri. Omuntu yenna omuzungu oba bakirimaanyi bafa nnyo ku interest zaabwe. Interest zaabwe mu Africa omuchina n'omurussia batandise okuzennyirira. Obudde buno ng'oyina Museveni ng'ali ku side enkyamu ey'ababbingwa, njogera ku bakirimaanyi, njogera ku colonial master waffe United Kingdom, ne njogera ne ku America Kaguje Kabejja. Obudde buno Museveni ng'ali ku side enkyamu ey'abana abasajja. Omuntu yekka asobola otuukiriza interest zaabwe yeffe Bannayuganda abakyasobola okugamba mu America nti ffe abalina interest zo ffe abasobola okutuula twese naawe, kubanga obudde buno Museveni Uganda yaabwe nkuddiremu Uganda y'Omungereza ya colonial master waffe yagikwata n'agihandinga over eri omuchina n'omurussia. Kitegeeza obudde buno Museveni direct enemy wa UK n'Omumerica. Ani asobola okutaasa Omumerica ne UK ku Museveni? Yeggwe nange. Batuyamba batya? Batuyamba tukoze ekyetaagisa mu 2026. Bo bakwagalamu ekintu kimu. Gwe stand up. Yimuko kitwale ku kkubo. Ogusigadde olabe bwe kitambula. Ate toyimukayo olunaku lumu. That consistency wiki number gwe yimuko kitwale ku kkubo. Nga toyina gwesse toyina kisi kyokutte. Buli bana abasajja be batereka ebyokulwanyisa. Buli kasitowa wekali togenda kalabako. Abalabye America bwakola awasigadde wonna n'Omungereza. That's how they do it. Gwe bw'olaga nti otekinze interest kubanga bo bafa ku interest zaabwe, they come in. Ate if they come in bakuyambako ku eliminatinga kizibu we kiva. Babeera bakitegedde nti gwe tolina byakulwanyisa, oli alina ebyokulwanyisa. Bo kye basooka okukola kukuba byakulwanyisa bye ground then awo ne zifaanagana. Awo nolaba empiki bwe zitambula. Mu bufunze mu 2026 wetulaga gwe Munnayuganda n'abakatambi kano bw'otasirika ku mulundi guno gwokka n'oyimuka wooli nga toyina kisi kyokutte in numbers n'okuuma consistency just wannakweza, Museveni is no more. Nkuddiremu, Museveni is no more. Togenda kuddayo kumulabako lwansonga ali ku side enkyamu ey'ababbingwa. Bino bye mulaba bino obiraba bino nti kati basuse ne bamugoba DRC ne DRC badde genda joininga blocks Democratic Republic of Congo. Kati yo bamukubiddeyo bali mu kumunyiga buli wabadde ajja akasente kakasinga abadde akabbe Congo wamu ne government ye. Kati bamunyize bamunyiga agenda kudduka yabedde nga tajjasobola kubbirayo asigale Uganda. Ate nga bo bakitegeredde ddala nti gwe Munnayuganda bw'okola ky'oteekeddwa okukola mu 2026 senga Museveni azanyira mu kaluluko. Eno regimu ya Museveni edi bye bye. Nkuddiremu, tugenda kubeera ne gavumenti empya mu 2026 ku mulundi guno gwokka bwe bakwata mu kalulu. Nabagamba Museveni talina magye gamala kulwanyisa buli Munnayuganda, tagayina. Amagye g'ayina agamala kwe kulwanyisa abantu bokka abakuŋŋaanya e Kampala ne beekalakaasa. Gwali mu kitundu kyo bwe weekalakaasa talina money power emala kukakkanya. Kikola ennaku eza eno regimu egenda kuba nnommo. Mu bufunze tukole kye tuteekeddwa okukola mu 2026 mu nneekalakaasa yaffe eri mu mateeka. Waffe tetuli bamenyi b'amateeka. Museveni agenda kubeera nnommo. Ali ku sayidi enkyamu ey'aba super power ey'abakaguje. Tambuza message gwe etuke ku jjajjaawo w'omukyalo omugambe 2026 omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mumaze okumulonda agenda tuula mu ntebe. If you do the needful